gye buvuddeko abatuuze b'Ekigogwa mu ggombolola y'Eggombe munisipaali y'e Nansana baagwamu encukwe ekimotoka ky'amafuta bwe kyalemererwa omugoba waakyo n'akikuba ekigo okukkakkana nga kikutte omuliro. Mu njegeena abantu abawerako baaluggulamu obulamu ate abandi ne bavaawo n'ebisago nga muno mw'otadde n'ebintu ebiwerako okusirika. Kati olwaleero lwe guweze omwaka mulamba bukyenjegeena egwawo. We tutuukidde mu kifo kino ng'agamu ku maduuka kw'ossa ennyumba z'abantu ebyakwata omuliro nga nakati tebiddaabirizibwanga nga n'ezimu zaameramu n'omuddo. Olw'embeera eyaliwo abatuuze n'abakulembeze nga beegattiddwako bannaddiini beegase okusabira emyoyo gy'abo abaaluggulamu obulamu. Essaala eno ekulembeddwa mu Father Jude Kato okuva ku St. Akileo Migadde akubirizza abantu bulijjo okwewala ebintu by'obwereere. Ate n'abavubuka okubeera very careful, okubeera abeegendereza mu ngeri gyetutwalamu obulamu bwaffe. Abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwa mu Ronald Kasiriivu agamba gavumenti yali esuubizza abantu bano okubaliyirira naye na buli kati tewali kyali kikoleddwa. Naye okusinga baatunuulira nnyo abo ate abaafa. Bano abaasigala tebaatunuulirwa. Abamu ku baakosebwa mu njege eno bategeezezza nga bwe bataafuna kuyambibwa okuva eri gavumenti ng'ate balina abantu b'okulabirira. Nasiba bba wange nalina olubuto n'omwana akati asoma bebi yandeka nga tupangisa sirina wensira sirina mulimu. Ahmed yafa nandekera abaana babiri naye sirina buyambi bwonna nali mpangisa omwana ye yali akola. Badde tutambula mu offices nyingi tutambudde ku poliisi zonna mu DPC. Kati bano baagala gavumenti ebayambe waakiri ebadduukirire basobole okufuna entandikwa. Era mundaba nakosebwa bwenu feesi ne mu ngalo bakotadde n'amagulu naye amagulu go si nnyo ne feesi si nnyo naye obuzibu bwa ngalo. Olususu luno lunsiiwa nnyo 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 nnyo. Wakasana yakayitirira fiira ebbugumu akwasa kweyamba eno omugongo nannyina ebiwundu. Betty Ethero Naluyima omubaka wa Wakiso omukyala bano abagumizza nti ensonga zaabwe zaakutwalibwa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Tesobola kubanga abantu essaawa eno ffe ng'abantu twasobola okujjanjabako be tujjanjabye naye ate gavumenti yasuubiza okubanga ejjanjaba abantu yasuubiza okuzzaawo ebintu naye nga tulengera amaduuka nga gano eddakiika wekyogerera tewali kyali tuba kye tulabako nti kiikino. We tuviiridde Ekigogwa ng'essaala ekyagenda mu maaso. Hasifa Nanvuma, Agafe Yukspark TV.